Okuva ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde, Bannakibiina ki Democratic Party bakungaanira ku Asmal Hotel e Mbalala mu ttabamiruka w'ekibiina kyabwe. Okulonda obukulembeze bwabwe kwabaddewo olunaku lw'eggulo nga kwakomekerezeddwa ssaawa 9 ogw'ekiro. Okubala obululu kutandise ssaawa 11 ez'olweggulo. Kyokka kubadde kukyagenda mu maaso ne bategeeza nga bapangisizza weema bwe baagala okugitwala. Wano ekyazzeemu okulaba baabadde basirikale abawanvu n'abampi basitudde obululu ne babuyingiza mu wooteri munda wakati mu nduulu okuva mu bannakibiina. Bategeezezza nga bagenda okubba akalulu. Bannakibiina bagamba kino si kya bwenkanya. Sikirabamu bwenkanya bonna. Lwaki akalulu bakajja bonna abantu babalabira ne bakayingiza mu room awali only security and a few agents that they want inside, that they know if they say sign here they will sign even when everything has been stuffed. Mwami Mawu ekintu kyokoze kibi nnyo, tuli bavubuka era abaana abeeyagalira mu kibiina kya DP. Tubadde twagala DP n'obulamu bwaffe naye mugitukyayisizza ne mubba akalulu ne mukatwala ne mukakweka because mumanyi bulungi nnyo nti abantu babakoowa. Ensi yonna yabakyawa. Michael Lulume Bayiga omu ku beesimbyewo asabye abantu okuba abagumiikiriza. Kino tekibeerangawo kasookedde nga tubeera ne delegates conference ekifaanako naye mu byonna Katonda abeera wamu n'abagumiikiriza. Nammwe bannamawulire mubeere bagumiikiriza tusobole okuyita mu process kulaba ekigenda okuvaayo. Ne batwala obululu mu hotero obalira otya obululu mu kisenge mwe wasuze gye tutateeseteese nti bwe tumala okulonda wano tugenda kubalira wali. Kennedy Mutenyo akulira okulonda mu Democratic Party agamba bakitegedde nga bwe baliwo ababadde bategese okukyankalanya okulonda kuno. We had people who were willing to do anything. And that's the quality of politicians we have. Yesterday morning, they tried to hold an illegal meeting in our venue. They were pushed out by security. Just because that is what makes news. Ono era ayogedde ne ku ngeri abasirikale gye baatuttemu obululu munda mu woteeri. How did they want them transferred? Ballots were the key thing for this election. We had to provide security. All of us were to walk under security. Why did they not want us to have security? Did they have any plans of harming us? Kyokka agamba nti bibogere eby'okubba obululu bya bulimba kubanga abeesimbyeyo gye bali munda gye babalira obululu. But even where we are doing it, Dr. Lulume is there, Alitia is there, others are there with their agents. Wetukoledde emboozi eno ng'okubala obululu kukyagenda mu maaso Embalala wadde ng'abamu ku bannakibiina babadde batandise okudda ewaabwe. Bino bye bakola byonna biri weeru wa mateeka biri wabweru wa posita ya DP